the city one eno kulemesa muntu yenna joining angako industry kulemesa muntu yenna. Like I said, I support everybody. Pinky, I think Pinky was caught in the middle of fire. Manyinga amasasi nga gavugawe gati omuntu ne bamukwatira wakati awo. I think bambi simulaba mbuzibu sagala nange negative energy naye nga bwondaga nti oli easy. Mba easy. So I met her. She was like, oh, hi, I'm a fan. Nice to meet you. Good. Show me love. We moved on. If she wants anything, I'm here. Believing in myself than them believing in me. Then after I believe in myself, they will believe in me as well. Because totally if you can't beat them, join them. So they won't be able to beat me. They'll join me at a certain point. Scratch my back, I scratch your back. Obebi gambo byowuliriza then tosobola winninga. Kubanga buli omu wakugamba nti tosobola, nze buli omu yangamba sisobola. Bwe mba nali ntandika okuzina buli omu yangamba sisobola. Bwe natandika okuyimba buli omu yangamba sisobola. As long as you respect me, I will respect you. As long as you respect my brand, I will respect yours. Jani ya Sheebah Karungi yange. Nebyo ngendo okukola byange. Ne empire ngendo okukola yange. Tegenda kufaanaganako ya muntu yenna. And I wouldn't want it to. I want it to be mine. Abawagizi bange mwenna, abantu mwenna kansube muli bulungi. Thank you for loving. Okay, sure, it is just 8 days to come. Yeah. How set are you and when womuntu wetegese otya despite it in a very tight schedule? It's been crazy but this for like the past 3 months or something. Nakava up country lero kumacha. Netukira mweno press conference, but I'm not complaining. I love my job, but it's been crazy. Ekibadde kyangu, but mbadde bwenjagala. Because nina show jenjagala otekako, nina show jenjagala okola gisikolangako, and it's a 2 nights show, so mbadde nyino really to make sure everything is perfect. You've proved a point in hard work beats talent. Attribution your success yo any best kuchi benchmark yayo. Katonda ne hard work. Oyogedde ku kintu ky'okweyubula. Yeah. Yes. Without being hard. Transformation. Yeah. Sheebah omupya agenda faana n'atya after this concert. Already omulaba. Kimanyi naawe omulaba. Si wakujjanga concert ewedde. Abaddewo naye mmwe mubadde temumanyi for some time. Kati njagala mujje mulabe nga 9 nga 10 Sheebah omupya. Si mupya nti nkyuse buli kimu naye neeyobudde ng'omuntu yenna Mukama balina okuyamba n'akuwa the gift of growing kubanga waliwo abatakula kati n'okukula nakyo it's a gift kyolina okwebaliza Mukama n'okula n'ogamba ekino kati kandekerawo kikola kati ate nyina okukola ekintwala mu maaso okusingako wendi. So I'm in my transformation. I'm transforming into another person, but a better version of who I am or I was. Wali ojja kusin bangi baali bagala tosobola era bangi bakwogera ebigambo bingi nnyo ng'omukulu Kiwa akusayininga nga bagamba that couldn't be the perfect replacement for good life nga yakavaawo but still era bali mu kwogera ebintu bingi nnyo ti Sheebah waffe 2 days azisobola maybe ng'ali ku CD maybe nga ebifo byanjawulo but having 2 days concert mu same venue ate nga eri platinum. What do you think about it? It was my idea. So abantu abogera nze si kipya gyendi. I've always been doubted. I've always been underestimated. Nze nyomeddwa okuva we natandika. So si kintu kikulu nnyo kye ndowoozaako nnyo kubanga era ne banyooma era wano ntuusewo wendi. Regardless of what they said, I'm here. So it's more about believing in myself than them believing in me. Then after I believe in myself, they will believe in me as well. Because towuliranga konti if you can't beat them, join them. So they won't be able to beat me. They'll join me at a certain point. Nekirala nga wina yenna bobe ebigambo byowuliriza then tosobola winninga. Kubanga buli omu wakugamba nti tosobola, nze buli omu yangamba sisobola. Bwe mba nali ntandika okuzina buli omu yangamba sisobola. Bwe natandika okuyimba buli omu yangamba sisobola. Of course ne kuserena bagenda kugamba sisobola. But well, tujja kuserena nnaku 2 tulabe ekigenda okubeerawo then after twogerere ekiddako. Kino kindowooza okuba nti dasinadaako kindowooza okuba nti you are trying to cement and concrete yourself to be the best female artist for the last to decade. Be the best artist. I don't know why you always sexualize the female. I'm an artist. I might be female. But nteeka mu kintu kyange
time nokukola kungi nnyo n'okusinga abasajja bangi nnyo bemmanyi. So I'm working so hard to be a better artist, not just a woman, a female musician. No. Abakyala bakola okusinga abaami abamu. So tujjawo ekyo the best female artist. No, I'm working to be the best artist that I've ever been, me personally. And I'm not working hard to beat anybody. I'm working hard to beat me at my own game. I want to be the best version of myself each and every year. Okay, okomeza ku kibuuzo kya previously nga tanabuuza kino kyazeeko. Abantu bali bagamba mbu okukolera mu kifo kyekimu ng'okola ekintu kyekimu, the energy be the same. Because nga balowooza nti kiringa okwambala olugoye lumu n'oluddamu enkeera. You don't feel the same energy. Tekigenda kuba kye naye nga tinze nkola shows 7 olunaku. No, I mean same place. Same venue. I know. Togenda nkokulaba muzannyo mu Ebons noddayo regular. Mubakayimbira oba mu Ebonzo baki n'ogendayo ku makya ffe twakolanga ebintu mu sessions ng'abantu bajja emisana ne balaba omuzannyo ne bajja regular ku National Theatre ne baguddamu lwaki gunyuma nga tebalaba ekintu kyekimu. Same thing with abantu b'ebweru. Ogenda ku Las Vegas n'olaba omuyimbi leero n'omulaba enkya n'omulaba omwezi mulamba weekends zonna nga waali naye nga kikyakulaga kikunyumira. So kyengenda okufuba okukola is kyogenda ate nze kigenda okwawukana mu kyolaba ku Lwokutaano ate si kigenda kyekimu okubeera ku Lwomukaaga. Waliwo ebigenda okukola ki? Waliwo ebigenda okyukamu. N'abayimbi abayinza okujja ku Lwokutaano ate tebagenda kujja ku Lwomukaaga. So bintu bingi nnyo ebigenda okyukamu. Kyo tegenda kuba yeemu naye ate egenda kuba yeemu. Same energy, same love, same power, but different and classic. Olunaku olwaleero World AIDS Day ate mu business muwangaalira it is said ebimu ku bifo ebisinga okuba nti nno byetanirwamu amasanyu ate amasanyu oluusi agatafugika negavaako okusaasanyibwa kakawuka nga gwe omukyala alina eddoboozi abantu bangi bakuwuliriza. What do you think nga tuli mu kaweefube by 2030 okulaba nga akawuka kano tukalinye ku nfeete? Which effort should be done by public figures like you and people of a higher position in this country? Yeah, first of all, tulina naffe ffennyini okweyamba ne twekuuma ku kitusobodde. Sinza kugamba mbu buli amulina teyeekuuma, kyo si kye ŋŋamba, naye naawe ogezaako n'otabeera na multiple partners ate nga webaka nabo live. Have protected sex because nakyo kikuyambako nga mukama waakukuuma naawe ate oba olina okuyamba ne weekola ki ne weekuuma. So ekyo kijja kuyamba okukendeezaako ku rate y'akawuka. Then n'ekirala abakalina already tetuba traumatizing mu society, tetubaboola, tetubaawula muffe nabo bantu, tetubasosola. So ekyo nakyo kikulu nnyo because tomanya wa gye yamufuna, yinza okuba yazaalibwa naye ye n'engeri y'okumufunamu sinakyo ekikulu. Newaaba yamufuna oyinza okuba nga gw'osooseeko yamukuwadde no ng'obadde virgin nabyo tubiwulidde naye gw'osooseeko n'amukola ki? So bya Mukama. So tetubasosola nnyo, tubaleke tulire ku sowaani emu kubanga obulwadde tebukwatira ku sowaani. Ndaba abantu abamu ng'asanga omuntu omulwadde nga taagana kunywera ku glaasi yakola ki? Tetukikola ekyo kubanga obulwadde tebukwata bwe butyo. Kati ate omusosola ennyo kiba kigenda mufuula munakuwavu, oluusi ave ku nsi mangu nga tannakola ki? Tannatuuka ya. So ekisookera ddala twekuume abatabulina okulaba nga tetubufuna, kitukole kye tulina okukola naye ate tetusosola babulina ate kubamalako mirembe bejjusa obulamu nga tebunatuuka na kuvaawo oba kikendeza obulamu bwabwe nga tebunaba kutuuka. Twogera ku public relations yonna abantu ab'enjawulo from the media ne kuba fellow artists ng'ababo. There is a bukyanga oyawukana n'omukulu public relations yetu yakyukira ddala. Ebimu weetuukira ebirala communication eri mu proper direction. Support abayimbi bano gye bakuwadde full support. Kiva ku kino. I've always supported as well. If you know me, I've always supported. So I think bali mukuzza kyempa because nange I always supported ekyo. Tewali ayinza yimira n'agamba muze supporting amuyimbi okujjako nga tetwemanyi nnyo kiri awo obanga kubanga era tuyinza okubeera mu business abantu 10 mwena temuyinza kwemanya naye nga abantu ben supporting. I do support. I do songs with upcoming artists. So me I think ekiri mu kukyuka kati nze personally kyendi intentionally okukikolako
enkolagana n'abayimbi bannaffe ffe nga ffe okwemanya so si manager kubira manager wabula omuyimbi okwemanya ne muyimbi munne kubanga watekebwawo embeera nnyingi omuyimbi oluusi nga tamanyi na kumanya owa mawulire ne mugiteekawo oluusi manager n'agiteekawo oluusi owa radio oba tv n'agiteekawo naye nga ate ye omuyimbi ku muyimbi tebeeyinaako ki so kati nze kyengezaako okukola essaawa eno ndi mu kunoonya muyimbi ku muyimbi n'abo abaali tebamanyi nnyo nefunamu time tutuulemu oba nkukyaze wange oba ne twesanga oba wenkusanga ku bivulu nefe okulabanga wenkulabanga oli muntu ali open minded okummanya because nakyo namala netegeera nti abantu abasinga tebammanyi that's why guno omwaka ngezaako nnyo nga wembagambye ndi mu kweyebula transforming into this person is always gwemmanyi ne kati ndi comfortable namwe mukole ki mumumanye sikyayagala kubeera misunderstood I want to be understood so njagala lisi omuntu wagamba nti saagala Sheebah agambe nti saagala Sheebah ku lulwe ng'omuyimbi of course sigenda tuukirira buli omu naye ndi mukwogera kuba enkolagana nabo betuyita colleagues nti oli wa mawulire you my colleague naye ompe ekitiibwa nange ngenda kikuwa kyekyo kyengezaako okugamba so ngezaako building nkolagana kati n'abantu abawa brand yange ekitiibwa nange nsobola okuwa eyaabwe ekitiibwa scratch my back I scratch your back. Okay, that brings me to a point ekisembereyo ddala ekifaananyi kye twakwata ng'oli wali wansi red carpet ng'osinkanye Pinky kyayogeza abantu bangi obwamaama ne twebuuza nti ekituufu kibadde ki what do you think about Pinky n'ebibadde bimutambulizibwako okuba nti no she could be a perfect replacement of yours in TNS and kwetwe twakulaba it was hugs and kisses. Like I said, man, the city waneno kulemesa muntu yenna sijoiningangako industry kulemesa muntu yenna. Like I said, I support everybody. Pinky, I think Pinky was caught in the middle of fire. Manyinga amasasi nga gavugawo gati omuntu ne bamukwatira wakati awo. I think bambi simulaba mbuzibu nze gwe gwali kusoosa okumulaba ate nandaga nti faani ne welcominga kubanga nze sirina buzibu na muntu yenna okujja nga gwolina obuzibu of course ngenda kuwa ekitiibwa n'obuzibu bwo saagala nange negative energy naye nga bwondaga nti oli easy mba easy so I met her she was like oh hi I'm a fan nice to meet you good show me love we moved on if she wants anything I'm here if anybody wants anything I'm here as long as you respect me I will respect you as long as you respect my brand I will respect yours. Talk just genda kukola naawe wanu namawulire yenna is me comparing myself to anybody yali abaddewo oba ajja because fenna tuli special and journey zaffe ziri special sizezimu ate fenna Katonda yazisalawo so journey y'omwami Chameleone ya mwami Chameleone journey ya Mr. Baby Cool ya Baby Cool journey ya mwami Bobby Wine ye journey ya Sheebah Karungi yange nebyo ngendo okukola byange ne empire jengendo okukola yange tegenda kufaanaganako ya muntu yenna and I wouldn't want it to I want it to be mine nyino okukola nganze omuyembe nesigenda tulano ntandike kunnyonnyola Kiwanuka Jeff no nze sikola bwentyo tuyinza okuba nga sikyakolagana naye nga tetukola ffenna nesigenda tulano njogere business ye eyo business ye nange nyine yange kunga Abannayuganda bonna bajje ngenda kusoma mwezi 9-10 ate ne Freedom City abantu bafa wansi mutwalo gumu n'ejjo n'okugenda okuba nti otalagire eggwanga lyonna banaye mbayita mwenna abawagizi bange ba Sheebaholics njagala mujje ne energy yakabinga 9th December ne 10th December ku Serena ne 11th December ku Freedom City mujje tunyumirwe mujje celebrating Sheebah Karungi naweze emyaka 10 nga tuli mu COVID as a solo artist nga sobola kola kintu kyonna kati giri 12 njagala mujje tu celebrating a decade and 2 years of Sheebah Karungi as solo artist mujje tujaguze omuyimbi gwe mbadde supporting okuvanga ku myaka 14 nga muzinyi mu karaoke esaawe ne olwaleero muyimbi wakabi nnyo mu nsi atera nga ku-inspiring if I've inspired you. Come, let's celebrate our journey together. Let's celebrate love. Let's celebrate growth. Let's celebrate life. And let's celebrate success. Thank you. See you on 9th December. Funa ticket yesaawe eno kubanga zigwayo.